ho jako akawuwo. Zibone kuyinginiya simuzimbe mulungi zimiri temuli. Ebiseera bingi ebizimbe bizze bigwanga kiva ku bannannyini by'oluuso obuteefiirayo ku mutindo gw'ebizimbisibwa ebikozesebwa kyokka ng'embeera nezeenyamiza bangi nga buli omu agiteeka ku Kcca gye balumiriza obuteefiirayo okukola kimala. Mu kolona waliwo olwe baabayimirizaamu site kanso ne bakwata n'ebintu byabwe byonna naye twagenda okulaba ate nga bazzeemu batta ne baddamu ne bakizimba buto naye ng'era sipiidi gyekirabirako yayiririri. Olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga eno Kcca ekisibye ekirawo n'ebizimbe mu Kampala olwo Hakimu Kizza Road Councillor atula akakiiko akavunaanyizibwa ku bizimbe n'agamba nti okusoomoozebwa kwe basinze okusanga be bantu abasinga obutamanya woofiisi ntuufu mwe balina okugenda ku nsonga z'okuzimba. Arrogance nkiyite ntya abantu okweyisanga bwe baagala bamemba ba komiti bazze beyanjudde balaze kaadi wabula gwe n'ogaana okuggulawo. Olaba ekizimbe nga kirungi nnyo kiwedde okuzimba n'olowooza buli kimu bakirina. Ndowooza buvunaanyizibwa bwaffe nga building committee ne ba stakeholders abalala okugenda mu maaso okukebera ku buli kizimbe oba kyaggwa oba tekyaggwa oba kifaanana kitya. Bano babadde nnyo mu ggombolola ly'e Kawempe naddala ku luguudo lwa Sapolo nga balambula ebizimbe eby'enjawulo okulaba oba nga tebiikole bulabe ku bantu. Is charged with powers to issue building permits. Bammemba b'akakiiko abalala omuli Tusiime Anita batunnyonnyodde lwaki bavuddeyo okutandika okulambula ebizimbe bino. Olwaleero tubadde tukola inspections waliwo ebizimbe bye twa highlightinze nga biri non compliant, so exercise yaffe olwaleero tubadde twagala kulaba abannakampala bakoze batya okubeera nga basobola okugoberera amateeka wakati tulina etteeka eppya. Previously twalinga tulina physical planning nga yewa permission ey'okuzimba naye kati tulina building permit yewa permission ey'okuzimba through the building committee. Ebizimbe ebimu bibadde byabagwira naye ng'ekyewuunyisa bano tebamanyiwa kugenda ku nsonga z'okulungamizibwa ku kuzimba kuno. This site they complied and stopped, but of course we need them to also comply with all the development procedures of getting developing control permit, but also getting the building permit. Omulimu guno gukyagenda mu maaso mu divisioni zonna ttaano ezikola Kampala okulaba nga bataakiriza obulamu bw'abannansi abatokomokera mu bizimbe ebigwa. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. So purpose ya exercise yaffe ejja kubeera nga regularly done tusobole okulaba nti abantu bonna bagoberera amateeka